Don't try to figure it out. Just believe it. Amen? I like that one. Wisdom, brother. That's right. Brother come to him one time. I said that God so loved him that he wrote his name on a mountain. Took his picture beside him. Put his face upon a rock. Glory to God. Put his word in our hearts. I like that too. And we are the recipients of that tonight. Togezaako kuzuula oba kijja kitya gwe kikkirize bukkiriza ekyo nkyagala nnyo. Amiina. Kambabuulire Oluganda yamutuukira olunaku olumu. Katonda yamuwa nnyo omukisa nti Katonda yamwagala nnyo okutuusa nti nno yawandiika erinnya lye ku lusozi era kumpimpi awo n'akuba ekifaananyi ky'obwenyi bwe ku lwazi era n'ateeka ekigambo ky'emitima gyaffe ekyo nkyagala nakyo era yeffe abasembezza ekigambo ekyo kawungeezi kolwaleero. I said a man loved him so much that his boy died. I'm going to be here a long time. He said his boy got killed in a car wreck. And a man loved him so much that when they went to embalm him, he says, don't you embalm him till I call the prophet. We was in Phoenix. His name was Brother Welch Evans. He called my dad and he says, Jimmy just got killed in a car wreck. He was just 16 years old. He says, I don't know whether to embalm his body. He said, but if you'll pray, he said, I believe God will send him back to me. Daddy says, I'll go pray. He called all of us in the room at the motel. He said, Jimmy just got killed, and he was one of our, little boys in the church. And man, we just all grieved and began to cry. He said, you all pray with me that God will show me what to do. Kino kambagambe omusajja yamwagala nnyo olunaku olumu kutuusa nti omulenzi we omwana we omulenzi mutabani we yafa. Sigenda kumala bbanga ddene waneeno naye omwami yamwagala nnyo. Omwami yayagala nnyo nabbi okutuusa nti omwana we yafa yali mu kabenje emmotoka yeefuula ng'ali munda emmotoka omwana n'afiira munda mu mmotoka. Omwami n'agamba banene abali bazze okwata omwana okumutegeeka okumukuba ebintu ebyo byebakuba abantu nga bagenda nga babategeeka okubaziika. N'agamba temubikola temubakona ekyemukola omwana wange okutuusa nga mpise nabbi. Twali Phoenix, erinnya ly'omwami oyo yalayitibwa Luganda Welch Evans. Nalina emyaka 16. Yagamba sifaayo oba omubiri gwe bagukola kisimanya baguteeka okuziikibwa naye nze manyi kimu nti no kasona asaba manyi nti Katonda ajja kunziiza omwana wange. N'atuyita ffenna abaali awo mu kisulo Oluganda Branham n'atugamba nti no Jimmy atiddwa akabenje era afudde kaakano era munsabire mwenna mbeeko Mukama ndage ekyokukola. Era naye yali anakuwadde awo ng'akaaba nga katugamba musabire Mukama ndage ekyokukola. I'll never forget about 8 or 10 hours later he come in. He said, Paul, get Brother Evans on the phone for me. I got Brother Welch on the phone. He said, Brother Welch, I hope you understand this. I'm telling you, this is my testimony. He said, I searched for him, and I searched for him. He said, I looked everywhere. He said, finally I found him. And he said he was standing in the presence of that light. And he said, Welch, if you want him, I can pray and ask God to give him to you. He said, but if he is my boy, I'd leave him right where he is. He said, that's good enough for me. Sisobola kwerabira kyaliwo olunaku olwo. Waayitawo essaawa nga 8 oba 10 najja n'angamba biri kubira Brother Evans omumpa okusimu. Kati nenkubira Oluganda Welch Evans kati natanako okwogera agamba Welch kakati njagala mumpulize buno bujulizi bwange kiri eri ggwe oba okkiriza oba ogaana. Agamba Welch munoonyezza era munoonyezza. Agamba munoonyeza buli wamu mbadde mmanyi n'agamba naye oluvannyuma muzudde.
n'agamba musanze ng'ali awo mu kitangaala ekyo mu kitangaala ekyo eky'amaanyi. N'agamba Welchi, bw'obanga oyagala nsobola okusaba Mukama n'addamu n'amukuwa. Ye n'agamba naye singa abadde nze mutabani wange nandimulese awo waali. Brother Welchi n'agamba ekyo kimala nze matidde oluganda Branham. God so loved him, man so loved him, that he wouldn't even bury his son until he asked God's prophet what to do. I got a cousin. His name is Charlie Conlon. I'll never forget this. Old Charlie, he was rough as a cob, mean as a snake, fight anything that could walk. Just one of those kind of guys, you know. But he had a heart this big, you know, but he just wouldn't give it to Jesus, you know. He was down at the filling station one day. Don't you laugh at me. Katonda yamwagala nnyo. N'abantu baamwagala nnyo. Omuntu n'amwagala okutuusa nti mutabani we amufuddeko. Nitasobola kuziika mutabani we okutuusa ng'asose kuwulira nnabbi wa Katonda ky'akyogerako. Nina kizibwe wange erinnya lye ye Charlie Conlon. Kino sobola kukyerabira. Charlie oli yali mulalu nnyo nga kawologoma kato, era nga wattima nnyo ng'omusota, ng'alwana na buli kimu ekisobola okutambula, ng'alwana na buli kitambula. Omuntu ekikula ng'ekyo omanyi nga bwe babeera, ng'alina omutima munene nnyo, naye ng'ogutima gw'obunene tasobola guwa Yesu Kristo. Olunaku olumu oyo Charlie yali ku ssundiro ly'amafuta. Temunsekerera. He's down at the filling station one day, and he said he had $1, Brother Fulcher. And back in those days, you know, it was kind of tough, you know. So he said he had $1. Hey, that's a whole lot there. There he is, $1. And he said he was going to get $1 worth of gas. And he said he looked up, and he says, "Here come Dad." He said, "Oh, here comes Brother Bill." He said, "I don't want him to see me put this $1 worth of gas in my car." So he stuck it in his pocket, you know, and he just standing there whistling around. Daddy said, "Hey, Charlie." And he said, "Yeah." He said, "I want you to do something for me." And he said, "Do what?" He said, "I want you to do something for me." Yali eyo ku ssundiro ly'amafuta olunaku olumu, era ng'alina atugamba nti yalina $1 mu nsawo ye, Luganda Fortune. Agamba yalina akapapula ka $1 mu nsawo, era mu nnaku ezo mumanyi nti embeera teyali nnungi nnyo mu byenfuna. Kakati agamba nti era agenda kukozesa ka $1 ke kaalina okugula amafuta. Agamba n'atunula bwe yali ng'akyatunula n'alaba Branham ng'ali kujja. Omutima n'agamba bannange kati Branham. Kati bwe yatunula n'alaba taata ng'ali kujja. Kati mutima n'agamba bannange kati Brother Bill yali kujja. Badde sagala kala ndabe nga ntekamu obusente bwange obutono nga mbukozesa okugula amafuta nga ngateeka mu motoka yange. Kati kyeyakola n'akasonsekerawo mu nsawo ye natandika obulizabulizaawo abeerenga abadde takiriiko. Kati taata kwe kumuyita n'agamba kyali ki ekiriwo? N'agamba ki ekiriwo Luganda Bill? N'agamba nandyagadde obeeko n'ekyonkolera. N'agamba ki? N'agamba mbadde nsaba obeeko n'ekyonkolera. He said, "Sure." He said, "I'm on my way to a meeting in California or somewhere." And he said, when I'm going, he said, "I want you to go down and see Uncle Andy and tell Aunt Etta that I said to tell Uncle Andy to get baptized this afternoon." He said, "You want me to go down and tell them something from you?" And he said, "Charlie, I'd go myself." He said, "But I haven't got time." He said, "But Uncle Andy has to get baptized today." He said, "God just met me in a room up there and told me to tell Uncle Andy to get baptized. And if he doesn't, you tell Aunt Etta that the undertaker will be there at 7 o'clock tonight to get him." Namudda mutwali buzibu Luganda Bill. Kati nabbi namugamba nina gye ŋŋenda, nina olukuŋŋaana kati nina ogendako mu kaseera kano mu California oba ewantu bwe watyo. Nagamba naye nina kinjagala onkolere, njagala oŋŋendere eyo ewa Kojja Ada oŋŋambire Aunt Andy nti nno Uncle Ada Kojja Ada oyo abatizibwe akawungeezi olwaleero. Charlie n'ambuuza ky'otegeeza ogamba nti nonze ngende ewa Auntie Ada mbagambe newa Uncle Andy mbagambe nti nno nina olina obubaka bw'oyagala nkutuusize? Ngamba ye nandyegendedde naye ate kati obubaka ne kati olukuŋŋaana lunkwatiriza kyokka nga Uncle Andy alina okubatizibwa olunaku lwaleero. N'agamba Katonda mbadde eyo mu kisenge waggulu, Katonda n'asisinkana n'aŋŋamba ŋŋende ŋŋambe Uncle Andy okubatizibwa akawungeezi k'olwaleero. N'aŋŋamba era bw'atakikola
akawungeezi k'olwaleero omuziisi agenda kujja atwala omubiri gwe baguziike ku ssaawa emu. Bagenda kujja bafuna omubiri gwe ku ssaawa emu yakawungeezi guziikibwe. Undertaker y'omuziisi nga bano abaziisi abadde batumuse ennaku zino ku butambi bano banagana baziika abantu abadde bafa mu kaseera kano. Now here's a man that's not even a Christian, going down to tell his uncle. And everybody knew how Charlie was. He says, well, Brother Bill, he says, do it for me, Charlie, will you? He said, I've done things for you. He said, sure will, Brother Bill. So he told the filling station attendant, he said, fill this boy's car up. So he's going to do something. Oh, no. He said, I got money. He says, no, fill this boy's car up. He said, no, I got money, Brother Bill. He said, keep that dollar you got in your pocket. Kati wetegereze ono nabbi gwagamba mu kaseera kano sina mukristaayo buli omu yali amanyi empisa za Charlie nga bwe zaali. Yabinamugamba nyamba bambi Charlie kubanga nkoledde ebintu bingi nange nkolyayo guno omulundi nkolyayo ko omulundi gumu. Kati namugamba amazima ngenda genda Uganda biiro. Kati bwe yali ng'akyagenda Branham n'agamba n'abamafuta agamba mujjuze tanka y'ono omwana alina kyagenza okunkolera. Agamba nedda Branham ngenda kwesasula yalina kisente. N'agamba nedda mujjuze tanka y'ono omwana alina kyagenza okunkolera. Agamba nedda Branham nina sente zange ngenda kwesasulira. Nabbi kati bwe yali akyawakana nabbi kwe kumugamba kuma kadola kako koyina mu nsawo yo. Kuma kadola kako koyina mu nsawo yo. He said, keep that dollar you got in your pocket and go do what I said. He even knows how much money you got, don't he? Yes, sir. God knows, don't he? So he said, okay. So he went down. He said, he went in there and he said, well, Aunt Alice, you ain't going to believe this. It's Uncle Andy, you ain't going to believe this. He said, I just met Brother Bill and he told me to tell you to get baptized today in the name of Jesus Christ. Uncle Andy said, I ain't going. He said, I'm going to tell you what else he said. He said, if you don't, that Tuck Coots, the undertaker, will be here at 7 o'clock to get you. He said, well, I don't care. He said, I don't feel to be baptized and I'm not going to. Charlie said, I just sat down. He said, 7 o'clock. The undertaker come and got him. Do all that the prophet says. Amen. Right. Man, God is the same yesterday, today, and forever. Ewe waawo yamugamba kuma kadola kaka kamu koyina mu nsawo yo ogende okole kyenkugambye. Owange ne sente zennyini zoyina mu nsawo azimanyi. Amiina weewaawo Katonda yaba amanyi byonna. Kale n'agenda eyo n'agenda gye bali bamutumye n'atukale n'agamba weewaawo anti Ada togenda kukkiriza kino kyengenda kugamba senga era ne kojja andi togenda kukkiriza kyenda kugamba. N'abagamba naye tekikkirizika ne anko kojja mbadde eyo ku mafuta n'ensinkana Luganda Branham n'ensinkana Luganda Bill n'aŋŋamba nti nno nkugambe kojja andi obatizibwe mu nnyera ya Mukama waffe Yesu Kristo. Kojja andi n'addamu n'agamba nze sigenda kubatizibwa. N'agamba ngenda kugamba ekirala ky'aŋŋambye. Aŋŋambye kasita obatizibwa obudde ne buyitawo ne ziwera ssaawa emu. Omuziisi agenda kujja wano eno atole omubiri gwe baguziike. N'agamba sigenda kubatizibwa, sikyewulya munda sigenda kubatizibwa. Kyali agamba nti nno yaddayo buzzi ne yeetuulira era ku saakasazaawo ya ssaawa emu omuziisi yajja n'akwata ne batwala omubiri gwa Andi nga mufu n'agenda omuziika. Kola byonna nnabbi wa Katonda by'agamba. Byonna nnabbi wa Katonda by'agamba mu bujjuvu bwabyo. Bantu mmwe Katonda y'omujjo leero n'emirembe gyonna. One time, I was up here in Canada, my Uncle Donnie. I'll never forget this. He was standing there. I think I told this story over at Brother Hildebrands Church. I'm sure I did. You know, he was daddy, he was brother, but he was more than daddy, and he was more than a brother. My uncle was helping in the prayer lines. A little girl come up, all crippled. I'll never forget this. She had this little braces. She walked up like this. She stood before my daddy. Daddy said, "Hi, sweetheart." She spoke to him. He said, she had something like this. He said, "What you got there under your arm?" She says, "A pair of shoes." Nako olumu nali eyo mu Canada ne kojja wange Doni kino sola kukyerabira. Ndowooza kino nakyogeddeko mu kanisa y'Oluganda oli. Omanyi yali tata wange era yali muganda wange. Naye yali asinzeewo ku tata wange era yali asinzeewo ne ku Oluganda. Kojja wange Doni yali akyayambako mu nnyiriri z'okusabirwa kw'abalwadde era ne wabeerawo akawala akajja bwe katyo. Sisobola kukyerabira kino.
akawala ako kaali kagongobalira ddala era kalina ebyuma binene ebiyambako abagongobala omubiri era ne kajja ne kayimirira mu maaso ga taata. Taata kwe kukabuuza, oli otya ow'omukwano? Ne kaddamu akatono n'akabuuza, kyekyo ky'okutte wansi w'emikono gyo? Ne kamugamba, nina engatto. Put that faith to work a little bit. So what you got there, honey? I said, a pair of shoes. I said, I've never walked in my life, but I seen others that you prayed for did. And said, I want to walk and be normal like other kids. Daddy said, that's sweet, sweetheart. He said, sweetheart, he says, you go over and sit down in that little chair. He says, and let your little faith build up and let see the others that's being healed. I hope that's what my testimony's been, to build your faith up a little bit. Not me, but witnessing to you. He said, let your little faith be built up. He said, I believe Jesus will let you walk. Okukkiriza ng'okwo kugezeseeko olunaku olumu. Yamubuuza nti kiki olina mu ngalo zo mukwano? N'amugamba nina omugogo gw'engatto. N'amugamba sitambulangako mu bulamu bwange naye ndabye abalala b'osabira nga batambula. N'amugamba nandyagadde okutambula nange mbeere nga owa bulijjo ng'abaana abalala. N'amugamba ekyo kirungi nnyo ow'omukwano. N'agamba kakano ow'omukwano, genda ofuna akatebe akatonotono otuulaawo ku mabbalibbali obeere ng'otunula wano eno kati olabe baneno bensabira nga bayitawo nga mbasabira era nga bw'olaba okukkiriza kwoleka kubeere nga kukula. Era ndowooza kansuubire nti nno ekyo kyekimu kyekigenda maaso kaakano obujulizi okubanga nga kino kibawa okukkiriza okukkiriza kwammwe okukula. Si nze wabula obujulizi buno bwe muli okuwuliriza. N'amugamba leka okukkiriza kukule kubeere nga kweyongerako era nzikiriza nti Yesu ajja kukkiriza okutambula. So a little girl got her chair and she sat down over there real quietly. Prayer lines back in those days, you know, hundreds and hundreds, and they kept coming through like that. Daddy began to sit there, and pretty soon, getting close to the end of the prayer line, my uncle began to think in his mind. You know, sometimes we begin to think it's too late. God don't keep his word. That's one of them lies of Satan that Brother Billy told you about. He began to open his mouth into my uncle's ear. That was his brother in the flesh. Kala akawala ako ne katuula ku mabbali awo mu katebe nga keekaliriza mpola mpola mu kasirise era enyiriza okusaba mu nnaku ezo zaalingamu abantu bangi ebikumi n'ebikumi by'abantu bajjanga okusabirwa bwe batyo. Kati tata n'atandika bw'atyo n'abeera ng'ayingira buziba nnyo mu lunyiriro okusabira abalwadde ng'agenda mu maaso n'okusabira abalwadde bw'atyo. Era kakati bw'atyo nga olunyiriro okusabira abalwadde lugenda mu maaso, Oluganda Doni n'atandika okubako n'ebyalowooza mu mutima gwe mu bwongo bwe. Omanye ebiseera ebimu tubeerawo ne tulowooza nti Katonda takuuma kigambo kye nti oba Katonda yeerabidde. Awo otandikira okutegeerera Setaani Brabire gwe yabadde abagambako. Setaani mpola mpola n'atandika okwasamya akamwa ke mu kutu kw'Oluganda waffe. Kati nno ono gwe twogerako ye muganda Branham mu mubiri. And he said he just began to reason in his mind. And he said, now if that ain't something. He said, there that little girl with all that faith even brought her little box of shoes under her arm and wanted Bill to pray for her, and he sets her over to the side. He said, because she's so crippled that she can't walk. He says, now, it's been an hour. It's been longer than that tonight, hasn't it? And said, now she's sitting over there doing what he said. Bill's done forgot about her. The people's forgot about her. And that's how he got out of it. Said about that time Daddy turned. Doni muganda wa nabbi natandika mpola mpola okulooza mu bwongo bwe. Agamba nyamazima ddala ono Katonda yali okukola bino. Mazima weetegereze akawala kazze konna kagongobala kasaba Oluganda bbiri akasabire kyokka akazizza wali eri emabbali abantu bangi bali kusabirwa obudde buyitawo. Kati ng'agamba yamutaddeawo kubanga tasobola kutambula bulungi. Era kati laba wuuyo abaddeawo kati saawa eyiseewo n'omusobyo Bira amaze okumwerabira, Branham amaze okumwerabira, abantu bamaze okumwerabira,
ali awo kati talina na akyali awo bwatu kati brother Donny yali akyali awo ng'akyalowooza bwatyo mpola mpola. He said, "Oh no, Donnie." "Oh no, Donnie." He said, "I ain't forgotten, neither's God. Go get her." Yeah. He didn't have to say nothing, just thought it. He said, "Go get her. Here she come, little box." Mu kaseera ako brother Donny n'agamba brother Branham n'akyuka mbagirawo mu kaseera ako n'amutunuulira n'amugamba, nedda Donny, nedda Donny, nze sineerabirako yani Katonda tanneerabira, genda omuleete." Owange Donny yali talina kyayisiza mukama kuba yalowooza, yali abirowooza bulowooza, ne brother Branham n'amugamba, genda omukime sineerabira. Uyo omwana akawala ne kajja n'omugogo gw'engatto zaako mu mikono. He said, "Sweetheart," he says, "is your faith ready?" She said, "Yes, it is." He said, "In the name of Jesus Christ, give me those crutches." Now there she went. Yeah. She put them shoes on and walked all over that auditorium. He's the Jesus Christ, the same in Vancouver here tonight. He's the same God in Africa. He's the same God in India. He's the same God in Germany. He's the same God in Murfreesboro. He's the same yesterday, today, and forever. Brabam kwe kumugamba, omukwano okiza kumaze okuzimbibwa n'agamba ye, n'agamba munyera Mukama waffe Yesu Kristo mpa emigo gy'abalemeejo kaakano otambule. N'azimuwa nekatandika okutambula. Ne kambala engatto zaako weekatu ne katambula ekibiina kyonna bwe kityo. Ye Katonda y'omu mu Vancouver akawungeezi k'olwaleero. Ye Katonda y'omu mu Africa. Ye Katonda y'omu mu Germany. Ye Katonda y'omu mu Yesu Kristo y'omu e Vancouver akawungeezi k'olwaleero. Ye Katonda y'omu mu Africa. Ye Katonda y'omu mu Buyindi. Ye Katonda y'omu e Girimaani. Y'omu e Johannesboro. Y'omu jjo leero n'emirembe gyonna. One time in Fort Wayne, then I'm going to close, I promise. One time in Fort Wayne, I'll never forget this. We got up one morning to go to eat. My dad ate real light. He spent all of his time in prayer. 3 o'clock every day, my dad would go to prayer. He wouldn't come out at all until I come and knocked on the door. We kept the people from him, in that way. He said, I stood before God, waiting upon him to tell me what to do. Like I tried to tell you my testimony, he lived the word that he brought to you. That morning he got up and he says, Mom, he said, we always ate at a little place called Dobbs House. He said, let's go to Miller's Cafeteria this morning. I said, just a little something different. Olunaku lumu e Fort Wayne ngenda kumaliza mbakakasa. Olunaku lumu e Fort Wayne tata wange twafuluma nga tugenda kulya. Tata wange yalyanga emmere ntono nnyo. Yamalanga obudde bwonna mu kusaba. Sawa mwenda ez'okumakya yavanga taata yalinga yagendanga okusaba. Teyavangayo wadde okutuusa bwe nagendanga ku luggi okukonkona. Twakumanga abantu obutamutaataaganyanga mu ngeri bw'etyo. Agamba nalindirira Katonda, nayimirira amaaso ga Katonda nga mulindirira aŋŋambe ekyokukola. Bwe mbanga ndi okubagamba bujulizi bwange kambagambe kino, obubaka bwe yaleeta gye muli bwe yatambuliramu naye. Kati amakyago bwe lwakya bwe twakeera twatera okuliiranga ekyokumakya kyaffe mu kifo ekiyitibwa Dobbs House. Naye kaakano amakya gano yakeera n'agamba maama leka tugende mu kifo ekimu ekiyitibwa Miller's Cafeteria, waliwo ekyenjawulo olunaku lwa leero. She said, okay. He said, I just feel led to go down there. I'll never forget this. We walked in there and the kids, just as we started to walk into the door, there was a sister standing there. She said, thank you, Jesus. Daddy turned, he said, excuse me? She said, I was just praising Jesus. She said, ain't you Brother Branham? He said, yes, ma'am. Mama n'agamba tewali buzibu tusobola okuliirayo. N'agamba anti mbadde mpulira okulungamizibwa tulina okuliira eyo. Sobola kukyerabira kino eno. Twatambula ne tugenda eyo n'abaana bano baganda bange abato. Sobola kukyerabira kino. Twalinga abali okuyingira awo mu mulyango. Waliwo manyinaffe omu era ayimiriddeawo ku mabbali. N'agamba weebale Yesu. Taata n'ayimirira n'agamba nsonyiwa mu nnyabo. Ogambye ki? Namugamba nsonyiwa mu nnyabo. Wangi?
N'amugamba tewali buzibu nze mbadde ntendereza Yesu. N'agamba gwe toli brother Branham, gwe sigwe brother Branham. N'agamba yenze nnyabo. She said, I've been here at your meetings. She said, I've been trying to get in to see you. She said, I got a cancer on my breast. And she says, I'm just dying. I brought my brother here. I said, this is my brother. And said, he's dying. So we've been here all week and we can't get in. Said, and I was praying in my room, Lord, what can I do? God works on both ends at the same time. N'amugamba mbaddengayo ku nkuŋŋaana zo. N'agamba buli kaseera mbadde ngezaako okulaba kubanga nina kookolo mu bbeere lyange. N'agamba era ndi kufa bufi. N'agamba ne muganda wange namuleese wano. N'agamba ono gw'olaba wano muganda wange. N'agamba naye wona ali kufa. N'agamba wiki nnamba tubadde tugezaako okutuukirira naye nga tetusobola. N'amugamba era mbadde ndi mu kisenge kyange nga nsaba. N'agamba Katonda nkole ntya? Katonda akolera ku njuyi zombiriri mu kaseera ke kamu. Said the Lord spoke to me and said, go down to Miller's cafeteria and said, be there at 10 minutes to 9 and I'll send my prophet back. That morning he didn't want to go to the Dobbs house. He wanted to go to Miller's cafeteria. He said, bring your brother here. He prayed for that boy and that boy screamed. He said, I ain't felt like this since I was 16 years old. We went in the cafeteria and we got through there and we started to walk outside and he said, Mom, he said, I feel the presence of the Lord. He said, let's just walk down the street. Just as he got outside, there was a little sister. She said, thank you, Jesus. He said, yes, ma'am. She said, Brother Branham, she said, I got a tumor on the brain. N'agamba Katonda ayogedde nange n'angamba genda eyo ku mulyango gwa Miller's cafeteria. N'angamba beerayo ddakiika 10 nga tezinawera ssaawa 3. Era beeraawo era nze nja kutumawo nnabbi wange. Amakyago teyagala kuliira ku Miller's cafeteria. Teyagala kuliira ku Dobbs house, yagala kuliira ku Miller's cafeteria. N'agamba omukyala kino leeta muganda wo waneeno. N'asabira omulenzi oyo n'atandika okuleekanira waggulu. Mwana omutabani omulenzi n'aleekanira waggulu nga bw'agamba ompulira essanyu lingi. Mbadde suulyanko bwe nti paka ssaawa zino bwempereza emyaka 16. Era bwe ne tuyingira munda bwetyo ne tumaliriza okulya kati nga tufuluma bwe tutyo. N'agamba maama mpulira okubeerawo kwa Katonda. Kati ne tufulumira mu mulyango guli omulala ogwa kafitiria ogwa ka hoteri. Kati nga tukyafuluma bwe tutyo nga twakafuluma bwe tutyo tusingawo mwanyinaffe omulala. Era ku mabbali mwanyinaffe bwe tukyafuluma n'agamba weebale Yesu. Branham n'agamba wangi nnyabo buzibu ki? Omukyala n'agamba Branham nina ekizimba ku bwongo bwange. Oh, I think that's what it was. She said, I've been trying to get to you. She says, and God come to me in a dream last night and told me to stand outside at 10 minutes after 9 and you'd be coming out the door. He prayed for her and she began to rejoice. God moves on both ends at the same time. He went on down the street. He said, Mom, take the kids and go on back to the room. He said, I still feel the presence of the Lord. I still feel him a little tonight too, don't you? He said he walked down there and he said he stood on the corner and he said the light changed and this changed and that changed. He said the policeman looked at him. He went in the store and he started looking at fishing equipment. He said he went through all these things. He said God said just wait. Kati n'agamba era mbadde nsaba era Katonda n'aŋŋamba nti nogenda ku Miller's cafeteria ku ssaawa 3 n'eddakiika 10 era genda oyimirire awo nti ojja kuba ofuluma. Era n'amusabira era omukyala n'atandika okusanyuka ennyo. Katonda akolera ku njuyi zombi mu kaseera ke kamu. Era n'afuluma n'agenda ku luguudo n'agamba maama abaana bazzeeyo eka nkyawulira okubeerawo kwa Katonda. Nange nkyamuwulira akawungeezi k'olwaleero. Kati atugamba nti no yafuluma n'agenda ku kkubo n'abeeraawo n'alinda ebitaala ebikkiriza abantu okutambula nebikyusa kala abantu nga basaleko we bagenda ye ng'akyayimiridde awo n'atunula ku batunda ebyuma by'okuvuba n'atunuulira n'abeeraawo mu kasonda nga Katonda ye amugambe bugambi yimirira awo lindirira. God don't tell his prophets everything, and his prophets don't tell his people everything.
but they know how to stand in the presence of God. He said he stood there. He said, Lord, what do you want me to do? He said, wait. He said, how long, Lord? He said, wait. He said, the people began to look at him. He just standing on the corner. He said, the policeman looked at him. The light changed. He just stood there. He said, the Lord said, wait. He said, okay, Lord, I'll wait. He said, pretty soon he seen a little woman coming. Katonda tagamba bannabbi be buli kimu era ne bannabbi be tebagamba bantu be buli kimu wabula bamanyi okuyimirira mu maaso ga Katonda. Agamba nayimirirawo mu nsonda ebitalabikiriza abantu okutambula ne bita abantu ne bayitawo ye nga akyayimiriddeawo. N'agamba Mukama nindira ebbanga ki? N'agamba nkole ki Mukama? N'agamba lindirira. N'agamba nindira ebbanga ki Mukama? N'agamba lindirira bulindirizi. N'agamba kati nayimirirawo abantu ne bayitawo n'atandika okumwetegereza. Omusirikale n'amwekkaanya nga tamutegeera butereezi ye nayimirira buyimirizaawo. N'agamba Mukama wapeera ngambye ninde kaninde bulinzi. Agamba banga teyayidde nnyo n'alaba omukazi omutono ng'ajja. Said she just walking like this. She had a little hat on like this, and said she just walked like this. And he said when she got by him like that, she said she just turned around. And she said, ain't you Brother Branham? He said, yes. She said, I've been at your meeting. And she says, and I live in Canada. I think that's appropriate for tonight. She said, I live in Canada. And she said, I only had one nickel left. She said, I've been waiting to get prayed for. And she said, but I never got into the prayer line. And she said, I was out on the highway hitchhiking, going back to Canada. She said, I had one nickel left. And she says, I was coming into town to buy me a cup of coffee so I could hitchhike home. And she says, I went down that street, and the Holy Spirit said, turn and go across that corner. He said, I've been standing here waiting for you for 30 minutes. Era agamba omukyala era yambadde engeri y'enkofiira era yajjanga amuyitako bw'atyo. Kati bwe yalinga amuyitako bw'atyo n'akika omulundi gumu n'amutunulira n'agamba si gwe Brother Branham. Era n'agamba wano wendi nsigaza ssente 5. N'agamba bulijjo mbadde nninda okusabirwa. N'agamba buli kaseera buli wadde ngezaako mbadde nnemerera okusabirwa. Era n'agamba era nze mbaddeeyo ku kkubo nga ninye nga ngenda kulinnya gano agapicha aganene bantwaleko ababoda banzuule ewaffe. Era mbadde nsigaza esente zange 5. N'agamba era mbadde nzala neno kunywa ku caayi ku kakaawa nsobole okugenderera okwo ewaka. N'agamba bwe ntuusa wano mu tawuni okunywa caayi Omwoyo Mutukuvu n'aŋŋamba nti nogenda ogende wali mu kasonda kali. Era bwalinga akyamugamba ekyo Brother Branham n'amugamba mbadde nkulindiridde nange wano okumala eddakiika 3. You see, Brother Billy, you can say these things because you is his son. Now I can say these things because it's the Word of God and it's revealed to me in my heart. I didn't always serve the Lord. Yeah, just a minute. I say this with shame. Oyinza ogamba Brother Billy gwe olikwogera bino ebintu kubanga gwe oli mutabani we. Nedda soogera bino bintu kubanga ndi mutabani we. Naye ndi kubyogera kubanga kye kigambo kya Katonda era kimbikuliddwa mu mutima gwange. Saaweereza Katonda ebbanga lyange lyonna. Waliwo we naviira Katonda akaseera akamu. Era kino kinswaza okwogera. Away from the Lord one time. I was finished. But he must want me to say it. I thought I knew more than anything and didn't know nothing. I know you love me, and I hope that this testimony will help you. I come in one night and I'd quit serving the Lord. I'd gotten away from him. I come into the house, Mom and Dad, they raised us in the admonition of God. Nze mbagamba olunaku lwa leero nali mpedde. Mukkirize kye mbagamba. Nalowooza nti nali mmanyi nnyo kyokka nga nali sinna kye mmanyi. Era mmanyi nti munjagala era nsuubira nti obujulizi buno bunaabayamba. Ekiro ekimu najja eka era mu kaseera ako nali nvudde Katonda nga nava Katonda nga nalekeraawo okumuweereza. Nayingira enju
Maama ne taata batukuza mu kutya Katonda. Batukuza nga batugamba ebigambo ebya Katonda okututaasa tuleme okugwa mu kabi. You young people, a Christian home is the greatest thing that you can have. But my daddy said, I don't care how good of a Christian home you was raised in, unless you have a personal experience with Jesus Christ, rock and roll music will get you. Right. You don't believe he said that? That's what he said. Amen. If you don't have a personal experience with Jesus Christ, that rock and roll will get you. I don't know whether to tell this or not, but I'm going to. I thought, I want to leave home and go see what this old world's about. Satan's nothing but a liar. Era mmwe abavubuka bato, amaka amakristaayo kyekintu ekisinga obulungi ky'oyinza okuba nakyo. Naye taata wange yagamba sifaayo oba maka malungi genkana ki ga kikristaayo kwenkana ki ge wakuzibwamu. Okuggyako ng'olina obumanyirivu obwa ssekinnoomu ne Yesu Kristo, ebidongo n'ebiddigida bijja kukutwala. Temukkiriza nti yakyogera? Ekyo kyennyini kye yayogera. Yagamba obanga tolina obumanyirivu bwa ssekinnoomu ne Kristo Yesu, ebidongo n'ebiddigida bijja kukufuna, bijja kukwata. Era simanyi nti oba nina okwogera kino oba sirina kukyogera, naye nina kukyogera mu ngeri yonna. Nalowooza nti nandyagadde okufuluma okugenda okuva ewaka, nve ewaka ngende ndabe ensi kyerina, oba ndabe ki ekiri mu nsi. Setaani si kirala kyonna kyonna okuggyako obulimba, mulimba mwereere. Kids, children, I heard Brother Andrew say last night, I heard Brother Biscoe say, and I heard Brother Vim. Young people, we got the greatest thing there is. Amen. This is not no fairy tale. This is no Batman story. Right. This is a word of a living God. I left home. But before I left, my dad was out washing his car one morning. I'd been out to a party the night before. And I just wasn't living right. He came in. Before I tell this, I want to read you this little quote. Abato musonyiwemu abaana, kino nawulidde nga Oluganda Andrews akyogerako, n'Oluganda Biscoe n'Oluganda Vam nawulidde nga bakyogerako. Abaana abato tulina ekintu ekisinga okuba eky'ekitalo ekyali kibaddeyo mu nsi. Kakati bino bye twogera si wakayima na wango. Zino si ze zifirimu z'aba Batman ba Superman n'abalinga ebyo. Kino kye kigambo kya Katonda omulamu. Nava ewaka, naye nga sinnava ewaka, olunaku olumu taata yali ali mu luggya nga yoza motoka ye ku makya. Nali nagenze mu pate mu kwesanyusaamu ekiro ekyali kiyise. Kale nze nga ssekinnoomu obulamu bwe nali ntambuliramu mu mazima ameereere bwali si butuufu. Yajja era nga sinayogera kino, munzikirize ngenda kusoma okunokola kuno okutonotono. Sin will take you farther than you want to go. Slowly but surely taking control. And then sin will leave you longer than you want to stay. And sin will cost you far more than you'll ever want to pay. Ekibi kijja kutwala wala okutuusa lwandyagadde okugenda. Nga kikutwala mpola mpola okukufuga mpola mpola. Olwo ekibi kijja kubeezaawo ebbanga ddene okusinga lewandyagadde okubeerawo. Ate ekibi kikusasuze bingi nnyo n'okusinga byewandyagadde okusasula. My dad, I don't even know why I could even do such a thing. But I know God checked me in my testimony. I'd been to a party that night, young people. I'd been doing things that I shouldn't do.
When I come out the next day, my dad was washing the car, and he said, I'd been drinking that night. I come out, he was there washing his car. Outside of Jesus, he was the greatest friend that you could ever have. Tata wange simanyi na kumanya lwaki nali nsobola okukola ekintu ekiringa ekyo. Naye nkimanyi nti Katonda yankebera ku bujulizi bwange. Ekiro ekyo abavubuka mu mpulira nali ngenze okwesanyusaamu ku zipate. Era nali nga ndi kukola bintu binayisisanidde kukola. Bwe najja olunaku olwaddako taata yali alikoza mmotoka. Era ekiro ekyo nali nva kunywa nga nanywedde omwenge. Kati amakyago bwe nafuluma nasanga taata alikoza mmotoka ye. Kambagambe ye mukwano mulungi ennyo gwe wali oyinza okuba naye, Yesu. He said, you got in late last night, didn't you, son? I said, yes, sir. He says, you want me to tell you where you's at? I said, no, sir. I knew he could. He said, Paul, he said, you believe Daddy loves you? I said, I know that. He says, you know what I think of you? I said, yeah. He said, I can't have you working in the meetings no more. I said, I know that, Daddy. He said, you can't live that kind of life, Paul. I said, yes, sir. Kati tata kwe kumbuuza, ejjo wakomyewo leeti, wakomyewo kikerezi mutabani. Ne ngamba, yes ssebo. Nangamba, wandyagadde nkubule gye wabadde? Ne ngamba, nedda ssebo. Nali nkimanyi nti asobola okungamba kye nali nkoze bulungi nnyo. Kati nangamba nti Pawulo okkiriza nti taata akwagala. Ne mugamba, weewaawo nkimanyi bulungi nnyo ssebo. Nangamba, omanyi kye ndi okukulowoozaako mutabani? Nangamba, sikyasobola kukugumiikiriza kubanga oweereza nange mu nkuŋŋaana nate. Ne ngamba, ekyo nkimanyi taata. Nangamba, tosobola kutambulira mu bulamu nga bwo Pawulo. Ne ngamba, yes ssebo. He said, son, he said, you're starting down a wrong road last night. I said, Daddy, I want to see what it's about out there. He said, you know better than that. He said, don't go that route, Paul. I said, Daddy, I want to see what it's about. Have you ever been tempted like that, young people? Old people? But I give in to it, but don't you. It's a late hour. But it's not too late. Nangamba mutabani, oli kutandika okutambulira mu kkubo ekyamu. Nange nangamba togenda mu kkubo bwe lityo Pawulo. Ne ngamba taata, nange nandyagadde okumanya biki ebiri eyo sayidi. Nangamba nedda Pawulo, ky'omanyi kisinga ku ekyo awo wayitawo. Wakiri ky'omanyi kisinga ku ebyo byagala okulaba. Nangamba tokwata ekikubo ekyo Pawulo. Ne mugamba, nandyagadde okulaba ki ekiri eyo taata. Mwali mukemeddwako we mutyo abavubuka abato oba abakulu? Naye nze nakkiriza nenkigenderako, naye gwe tokkiriza. Essaawa gye tulimu yeesembayo, naye si kikeerezi nnyo. I said, yes, Daddy. He said, Paul, he said, this house, the people in Canada gave me. I said, I remember that, Daddy. He said, you can't live that kind of life and stay here. He didn't compromise with nobody. He said, I'll always be your daddy. He said, but this ain't my house. He said, this is just a place that Jesus lets me live in to raise you children. He said, but you can't dishonor it and act like that. I said, Daddy, I want to leave home anyway. Kids, that's the worst mistake. The worst mistake as an older man, ever made in this life. Don't never leave home. Nengamba ye taata, nangamba Pawulo, nengamba ye taata, nangamba ennyumba eno gy'olimu, gye tulimu, abantu b'e Canada bye baagimpa.
Nangamba tosobola kutambulira mu bulamu ng'obw'otambuliramu n'obeera mu nnyumba eno. Teyekkiririrangako na muntu yenna. Yaŋŋamba, Pawulo, nze buli kaseera ndibeera kitaawo naye n'ennyumba si nnyumba yange. Naŋŋamba, kino kifo bufo Mukama wange Yesu kyanzikiriza okubeeramu okukuza mmwe abaana. Naye toyinza kubeerawo n'otakissaamu kitiibwa nga weeyisa bw'otyo. Abaana ne ŋŋamba nti naye taata mu ngeri yonna era njagala kuva waka. Abaana ye ensobi esingayo obubi. Ensobi esingayo obubi. Ng'omusajja akuze oba nga basingako gye nali nkoze mu bulamu buno. Temugezanga ne muva ewaka. I said, I want to see what it's about. I know I've kept you long and I'll finish. But he said, don't ever do that, Paul. I said, Daddy, I want to go. Smart aleck. I don't mean to him, just, didn't know nothing. Just the devil in me. I hope you still love me as much as you did. But he knew how to handle it. I hope that in the portals, God can let my testimony echo tonight. But he looked there at me and he said, son, before you go, he says, do me a favor. Neŋŋamba tinjagala ndabe biki ebiri eyo. Manyi nti mbakuumye nnyo era nga mangu ddala ngenda bba mmaliriza. Naŋŋamba togenda Pawulo tokwata kkubo eryo. Neŋŋamba taata nze njagala genda bugenzi. Omanyi nali muto nga sina kyemmanyi Katonda Sitaani yali yankozesa obukozesa bw'atyo. Era nzikiriza nti mukyanjagala era nga bwe mubadde munjagala. Naye yamanya engeri y'ekikwasaganyaamu. Era nzikiriza nti olunaku lwa leero ku wankaaki z'eggulu Katonda ajja kuganya obujulizi bwange okuleekaanira eyo oba okuwawalira eyo mu maaso g'eggulu. Era yantunuulira n'aŋŋamba, mutabani nga tonnagenda njagala obeere n'ekyonkolera kimu. I said, sure, Daddy. He said, would you hold out your hands to Daddy? I said, sure. So I held my hands out to him. He said, no, not like that, Paul. I said, what do you mean, Daddy? He says, hold them like this. So I just held my hands out like Daddy told me to. And he looked at me and he said, turn around, Billy. And he's washing his car, and I turned around like that. And he said, look on the wall, just like we are here, Brother Biscuit. See it? He said, that's a perfect cross. Neŋŋamba weewaawo taata ngenda kukola ky'onaaba oŋŋambye. Naŋŋamba Billy osobola okugolola emikono gyo eri taata. Neŋŋamba mazima taata kankikole. Kati ne ngolola emikono gyange nga nkitadde ngirembese mu maaso ge bwentyo. Naŋŋamba nedda tokikola bw'otyo Pawulo. Neŋŋamba ntya. Naŋŋamba gigolole bw'oti mu bugazi bw'otyo. Kale ne nkikola ddala nga taata bwe yali aŋŋambye okukikola. Nantunuulira naŋŋamba kyuka otunule oludda luli bbiri. Era yali ayoza emmotoka ye, nze ne nkyuka ne ntunula eri ku kisenge. Era nga bwe kiri wano Brother Biscuit olaba engeri y'omusalaba wano. Naŋŋamba ogwo omusalaba gwennyini ogutuukiridde. He said, you're standing right here today, Billy. He said, this road leads to hell. This road leads to heaven. He said, you can't walk them both at the same time, son. He said, Daddy can tell you what's true, but you've got to make the choice yourself. He said, if you start down this road, I'll never forget these words. He said, somewhere along the line, son, he's going to turn you around. He said, because I claim you under the token over here. Naŋŋamba oyimiridde wano wakati w'omusalaba guno olunaku lwa leero bbiri. Ekikubo kino kigenda mu Geyeena. Ekikubo kino kigenda mu ggulu. Naŋŋamba tosobola kutambulira ku makubo gombi gano omulundi gumu mu kaseera ke kamu. Naŋŋamba taata ayinza okugamba ekituufu kye kiriwa, naye ggwe oteekeddwa okwesalirawo. Naŋŋamba kasita osalawo okutambulira mu kino ekikubo ekibi, Pawulo, ng'okyatambula eyo mu kkubo, akaseera akamu agenda kukukyusa akukomyewo. Naŋŋamba kubanga nkubanja wansi w'akabonero ku luno oludda.
somewhere along the line, he said he's going to turn you around. He said, you talking about a rough road back, son. He said, but you make your decision today. Well, I made the wrong one, and I went down that road. Don't never do it. I got sick. My friends, my so-called friends. I remember one time and Amina ng'okyakutte ekikuba ekibi ekyo agenda kukyusa kukomyewo. Nangamba kyoli okwogerako olunaku lwa leero kkubo kkalubo ng'okomawo Pawulo naye osaanidde okukola okusalawo kwo olunaku lwa leero. Era nze ne nkola okusalawo okukyama okw'ekisiru ngenda mu kkubo era eryo ebbi togezanga n'okikola. Nalwala era nga ndwadde nnyo era abo be nali ndowooza nti be bali emikwano gyange. Nzijukira olunaku olumu mwakyala okubudde nina kinyagala okubagamba ekirala. Nzijukira olunaku olumu. Can I have just 15 more minutes? Just 10 minutes. One time, I don't want to keep you. I know you're tired. But one night, I love to play cards. All them things is the devil, you know. I walked into a poker game one night in Jeffersonville. It's against the law in our country. I don't know whether it is up here or not. But it's against the law in our country to gamble. But I love to play them cards. And I thought I was pretty good, you know, and I was nothing. I went in there and there was a big poker game in town. There was a bunch of money in from Chicago going around. I thought I could do pretty good, Brother Billy. I know he's laughing. He knows what I'm talking about. Nagala kubakuuma nnyo nibambi kale ekiro ekimu natambula ne nnyingira ekibanda nalinga njagala nnyo okuba amatatu. Mmanyi ebintu byonna byonna ebyokuba amatatu bya setaani mukimanyi. Kati ne nnyingira eyo muzannyo gw'amatatu go okuba zzaala olunaku olumu. Kakati eyo mu nsi yaffe ya Jeffersonville kimenya amateeka okuba zzaala. Nyenze nayingira nagenda okubizannya. Era nalowooza nti nali mulungi kumbe naye sina kantu. Era nayingira eyo nga waliwo omuzannyo ogw'amatatu ogw'amaanyi ennyo ogenda okubeerawo mu kibuga era nga mu katawuni era waliyo abantu eyo abali bavudde mu bifo eby'enjawulo eby'ekikago nawonna era nze nennyingira eyo nga ndowooza n'ekyama kyenda okukola mulaba wuuyo Luganda ali kuseka kubanga amanyi nga bwe byalinga. I walked in that poker game and I was just a kid, 19, whatever I was. I don't know what I was now. I wasn't even old enough to know what I was doing. I know that. I walked in that poker game that night, and there was all strange people at the poker table. And the dealer was there. So the guy sitting there, he says, I'm sorry, this is a closed game. Said, you can't play. So the dealer said, oh, I know him. Said, he can play. Said, he plays with us all the time. He said, that's Reverend Branham's boy. Oh, my God. Era nennyingira muzannyo ogwo myaka oba gyali 19 simanyi sijjukira bulungi nga bwe kyali naye era sijjukira nga bwe kyali era kubanga n'okutegeera kwange saali muntu yali awo yali alowooza ennyo. Era nennyingira awo kati yali akulira omuzannyo yali awo kumpimpi kati waliwo abaali bazannya kati omu ku bo n'aŋŋamba nsonyiwaamu naye guno omuzannyo tosobola kuzannya kubanga gwe abalondemu wano. Akulira omuzannyo kwe kubagamba nedda oyo mumanyi azanye naye buli kaseera azanye naffe buli kaseera kale asobola okuzannya mumanyi bulungi nnyo oyo ye mwana wa Reverend w'ekitiibwa omubulizi w'enjiri Branham. Mukama Katonda wange Mukama Katonda wange. He said, that's Reverend Branham's boy. He said, aren't you Billy Branham's boy? I said, no, sir. That man said, well, you're a liar. He said, you are? I said, no, sir. I said, Billy Branham wouldn't have a boy like me. I never lost that respect. I couldn't identify him at that poker table. I don't care how much I wanted to play. I couldn't identify that prophet at that point. I said, no, I'm not his son. I walked out of that game. I began to smoke and do all them dirty things. Then I got sick one time. I had a dual ulcer and I was laying dying. Yagamba oyo mwana wa Branham nagamba si yego mwana wa Billy Branham nangamba nedda sewo nangamba ne mwana gwengo limulimba nnyo nangamba yego mwana we nengamba nedda sewo nengamba Billy Branham tasobola kuba na mwana angalinga nze naye sobola kujolonga kitiibwa ekyo naye sobola kulagira nabbi wa Katonda oyo awamu n'entebe y'amatatu kyali ekisoboka sinsonga nali nfa ntya nnyo okuzannya naye sobola kulagira nabbi wa Katonda wamu n'emmeeza y'amatatu
emeza y'abakubi ba zzaala nedda nafuluma ne ngamba siri mwana we n'enfuluma bwentyo n'enfuluma omuzannyo ne ntandika okufuweeta sigala n'okola ebintu byonna byonna ebicaafu era ebbanga teryali n'endwala nnyo nalina okukola buli kimu ekisoboka mangu oba si ekyo nali wa kufa. My dad was gone. You don't know what that's like. I was laying in a hospital and they tried to get him for days. They couldn't find him nowhere. I knew I was doing wrong. Don't think you ain't fooling Brother Billy. The drugs, the sex, the clothes, you know when you're doing wrong. I knew I was filthy and away from God. They found a dual ulcer on my stomach. I was just a kid. Gangrene had set in. Tata wange yali talina walabibwako. Temumanyi kye kitegeeza ekyo. Nali eyo mu ddwaliro ne bagezaako kumunoonyereza ennaku nnyingi nga tebasobola kumufuna. Nakimanya bulungi nti nze nali nkoze bikyamu. Tolowooza nti tomanyi oba oyinza okusiriwaza Oluganda bbiri. Okunywa ebiragalalagala, okwegatta n'abawala, okwambala engoye zinali nnyambala, kwegamba okimanya bulungi nnyo nti olikola bikyamu, okimanya bulungi nnyo omutima obeera okimanyi nti olikola bikyamu. Nali nkimanyi bulungi nnyo nti ndi mukyafu era nti ndi wala ne Katonda, nti ndi wala nnyo ne Katonda. Bagezaako okukola buli kye basobola okutaasa olubuto lwange nga ndi mwana muto naye okalya dda kaddadde yali antandiseeko nga byemaze mbadde nkozesa omubiri gwange bitandise okunzirira. Peritonitis. He said he's only got less than a week to live if we don't operate. They tried everywhere to get my daddy and they couldn't get him. Sister Biscoe, would you come up here? The organ. I began to pray. And I said, Lord, if my daddy was here, I'll be well. But there was no daddy to find. We tried everywhere. We couldn't find him. It's rough out there, kids. Satan's a liar. Mom and Dad, it's never too late. He stood there. The doctor said, we're going to operate on you. My grandmother says, I have to sign the papers, Billy. Nali nsanyaladde era nga batugambye nti nalina wiiki emu oba obutawera okubeera omulamu kasa tebannongoosa. Ne bagezaako buli wamu okunoonya taata wange gye yali nga tebasobola musanga. Sister Biscoe bambi jangu waneeno n'owennanga tandika mpola awo. Ne ntandika okusaba awo ku kitanda nga ngamba Katonda wange singa taata badde wano nandibadde bulungi. Naye nga ne taata gwendogoota natalina walabikibwako twagezaako okumunoonya buli wamu twetusobola ne tulemererwa okumusanga. Abaana kikalubo nnyo ewabweru. Setaani si muntu yenalina okuggyako omulimba, ajjudde bulimba bwereere. Embeera nkalubo nnyo wabweru eyo abaana. Setaani talina kirala kyakuwa okuggyako bulimba, mulimba mwereere. Ne tuyimirira awo jjajjange n'aŋŋamba nina okuteeka omukono ku mpapula zino ez'okulongoosa bbiri sikyalina kyakukola. He was going to do a colostomy, take my bowel out the side. I was just a kid, just growing up. He said, you'll always have to wear the bag, and all these things. I said, Lord, I just began to weep down inside. I said, if Daddy was here, I know everything would be all right. So that morning, they prepared me the night before. That morning, they shaving me and everything, and they was taking me up to operate on me. About 7 o'clock, I think I was supposed to be operating on at 8:15. About 7 o'clock, somebody laid their hand on my shoulder. Era baali bakunsala nga bagenda kunzigyamu ekyenda ku ludda luno olw'omubiri gwange. Nali mwana muto nga nkula bukuzi, naye nga bye biri okuntuukako. Ne baŋŋamba nti nno nja kubanga neetaaga buli kaseera okutambula n'akasawo
ak'okufulumirangamu n'ebiringa ebyo. Nayimirira buyimirizaawo nentandika okukaaba okulukusa amaziga nga nzenna ndi munakuwavu. Nga nkaaba ngamba nti Mukama, singa taata abadde wano nkimanyi nti buli kimu kyandibadde bulungi. Kale amakyago akawungeeza akaali kawedde ekiro ekyo baali bamaze okunnongoosa nga bamaze okugyawo buli kimu ekibala kyali kiteekesa bwe bagenda okusala, kati nga amakyago bagenda kuntola butwazi mu sweta bakole ki bannongoose. Kati essaawa zaalinga emu ez'okumakya, kubanga ndowooza okunnongoosa kwali kwakubeerawo ku ssaawa nga 2:15 ez'okumakya. Kati ssaawa nga emu ey'okumakya n'abeerawo anteekako omukono gwe ku kibegabega kyange. I looked up there and there was my daddy. He looked down at me and he says, "Hi, Paul." I said, "Daddy." I said, "Where you been?" He looked at me and he said, "Paul," he said, "you remember as a little boy, and you remember a long time ago, it's been over an hour now, in my testimony I told you about the angel?" He said, "You remember that night in Vandalia, Illinois, that Daddy told you about the angel?" I said, "Yes, sir." He says, "And God let you see him?" I said, "Yes, sir." He said, "I was in the mountains in Colorado with the family on vacation." And he said, "That same angel that let you see him said, get to Billy right away, he's in trouble. God don't forget." Nentunula waggulu okwetegereza nga ye taata wange. Nantunulira n'angamba, "Paulo oli otya?" Ne mutunulira ne mugamba, "Taata, obaddeyo ebbanga lino lyonna lyonna." Ne nantunuulira n'angamba, "Paulo, ojjukira bwe wali ng'okyali mulenzi muto?" N'angamba, "Ojjukira ng'okyali muto era kati wayise kati ebbanga nga lya ssaawa emu kuba walina kye bagambyeko nammwe. Malayika wa Mukama bwe yajja n'akukyalyawo bw'afuna omukisa okumulaba." N'angamba, "Ojjukira ekiro ekyo mu Vandalia, Illinois, taata bwe yakugamba ku malayika oyo?" N'angamba, "Era Katonda n'akukkiriza okumulaba?" N'angamba, "Ye ssebo." N'angamba, mbadde eyo mu nsozi z'e Colorado era nga nkyali eyo, malayika oyo y'omu yennyini. N'angamba nti nno genda eri Bbire, otuuke eri Bbire nga bukyali, kubanga ali mu buzibu. Katonda teyeerabira. He said, "Son," he said, "the way of a transgressor is hard." Oh my goodness. They could have operated on me with no anesthetic, you know. And I said, "Pray for me, Daddy." He said, "No, I'm not going to pray for you." He said, "I didn't do no sinning." He said, "You done the sinning." He said, "But if you're ready to give your heart back to Jesus Christ," he said, "I believe he'll come and heal you." I give my heart to the Lord Jesus that night, that morning. He said, "Lord, heal my boy. He's come back to you this morning." He said, "Make him well, and may he serve you all the days of his life." Dr. Bruner come in and he says, "Brother Branham, I'm glad you're here." And he told him, he said, "We're going to have to do this operation." Daddy said, "Will you take him up one more time and examine him?" He said, "Sure, Brother Branham." He said, "I'll take him up." He said, "But it won't do no good." He says, "Man, we've been watching him for weeks." He said, "But you don't understand." He said, "Billy's been away from the Lord, but he's come home today." N'angamba, "Mutabani," n'angamba, "ekkubo ly'omwonoonyi liba kkalubo, owange." Kale baali bagenda kunnongosezeraawo bwereere. Kale bwe yatuuka ne ŋŋamba, "Taata nsabira." N'angamba, "Sigenda kukusabira kubanga nze sina kibi kye nnaakoze, ye gwe akoze ekibi." N'angamba, "Naye nzikiriza nti no kasita bw'obanga oli mwetegefu okudza okukomyawo mu kutima gwo gwe Yesu Kristo, nzikiriza nti ajja kujja akuwonye." Ne mpaayo omutima gwange eri Mukama Yesu amakyago. N'asaba ng'agamba, "Mukama, wonya mutabani wange akomyewo gy'oli." N'agamba, "Muwonye era leka akuweereze obulamu bwe bwonna." Musawo Bruno n'ayingira mu kaseera ako n'agamba, "Brother Branham, tuli musanyufu nnyo ntoli wano, tugenda kwetaagisa okukola okulongoosa kuno." Musawo Bruno n'agamba, "Tewali buzibu Brother Branham, tugenda mutwala bamukoleko, naye maze okuba naye kumala ebbanga, naye tewali tewadde enjawulo yonna."
kyokka nga tumwekennenyeza okumala wiiki nnamba. Branham n'agamba olina kyotategedde omusawo Bruno. Biri ono abadde yava okuva eri Katonda naye kaakati akomyewo eka. Dr. Branham put me in that little cart and he wheeled me up to that examining room. They put me under that fluoroscope or whatever that thing was. He come back downstairs and he said, Brother Branham, I don't understand. He said, well, you done quit bleeding? He said, he's all right. Brother, I can eat anything. Can't you tell? Ne banvugira mu kagaali ako ne bantwala mu kisenge eyo gye bakeberera ebizimba. Kati bantwala ne banteka mu kyuma ekyo ekikebera obulwadde okuntunza mu kyuma nga tebalina kye balaba. N'akomawo Dr. Bruno n'agamba taata nti Brother Branham sitegeera naye ekintu sikyamulaba bw'ayisa musaayi. Oluganda kakano nsobola okulaba buli kimu kye njagala tundaba. He's the same God. He's the same God. Don't never go that road. That's these ministers' brothers' part, but this is just my testimony. Don't never go that road. You see, but my kids are out. He is Lord. But my kids is out. And it's late. But it's not too late. You see, but Brother Branham's gone. But that one that I give testimony about tonight is here. He's God of the now. Now, Brother Billy. You say, is he still the same? Absolutely. Can you do the same? Can he perform like he did in India? Can you still know the secrets of the heart? Can he still save? Can he still heal? Then what you scared of? Ye Katonda y'omu oyo. Kale ekyo kyemba nyogera kale buli bujulizi buweereza bwoli ow'Oluganda naye mu nsonyi kino kati ndikuwa bujulizi bwange temugezanga ne mugendera mu kkubo eryo. Ogamba naye abaana bange bakyali eyo mu nsi bakyali wabweru ate kirabika ng'ekikeerezi wenna nga tandika okuba akayimba ye Mukama. Naye si kikeerezi nnyo. Ogamba ne Brother Branham yagenda naye oyo gwe mbadde njulira akawungeezi k'olwaleero akyali wano. Ye Katonda wa kaakati kati Oluganda bbire. Ogamba akyali omu akyakola bye bimu akyasobola okukola nga bwe yakola mu Buyindi, akyasobola okubikula ebyama by'omutima, akyalokola, akyawonya, kati olwotidde ki? You say, my kids are away. Isaiah said they'll be there and all of their offsprings with them. Brother Branham said, have faith for your family. Apply the token. Walk that woe. Live that life. It's the truth. I trust by my testimony to you tonight that it's like the eagle that flew over, maybe. Just dropped a little handful for you. Eat it and grow on it. Don't never let this message become common to you. It's the plan of salvation. It's the word of the living God. It's Hebrews 13:8, the same yesterday, today, and forever. Ogamba naye abaana bange bakyali bweru. Isaya agamba balibeerayo n'enda yaabwe ngeri wamu nabo. Bana baabwe nga bali wamu nabo. Isaya 5:23. Oluganda Branham agamba beera n'okukkiriza kulama kaago. Teekawo akabonero. Tambulira mu kkubo eryo. Tambulira mu bulamu obwo ge mazima. Nsuubira nti obujulizi bwange akawungeezi k'olwaleero bulinga empungu eyo eyabuuka nebako negegenda nefuna emmere ntonotono negireetera negabanako negigabanako n'emikono gyayo. Mugirye era mukule. Temukkiriza obubaka buno okufuuka ng'ekya bulijjo gye muli. Ye ntegeka eyateekebwawo ey'obulokozi. Kye kigambo kya Katonda omulamu. Ye Bebulaniya 13:8 oyo omu jo leero n'emirembe gyonna. As these brothers has preached, and as I have
give my portion of a testimony. He's still the same God tonight. There's a little lady sitting right there. Sister Madge Muirhead. Brother Andrews was preaching last night on the quickening power, the Easter seal. I played that tape. Is it okay, Matthew? I played that tape at special meetings 10 years ago. She heard the prophet of God say, the quickening power rested above the bones of Elijah. Of Elisha when he threw the dead man upon top of his bones in the time of the battle. Era nga abooluganda bano babuulidde era nange nga bwe ntaddeko akatundu kange kensobodde oyo akyali Katonda y'omu akawungeezi olwaleero. Waliwo omukyala ali wano muffe oluganda mwanyinaffe Madge Muirhead. Oluganda Andrews olunaku egyo yabulidde ku bubaka obwo akabonero ka Easter oba akabonero k'amazuukira amaanyi ag'okuzuukiza. Nsobola okukyogera kino Sister Madge Muirhead wali buzibu? Kakati nazanya olutambi olwo the Easter seal emyaka 10 emabega, era mwanyinaffe yawulira nabbi wa Katonda ng'ayogera nti amaanyi agazuukiza gaali gawumuliddeko kungulu ku magumba g'Erisa. Mujjukira Erisa nga bwe yali ng'awumudde nga bamwebasa awantu awamu bwe yamala okwebaka ne bamukasukako amagumba g'omusajja omu yali afudde mu lutalo, omusajja oyo n'azuukizibwa. She said she went to the grave of the prophet. Now you can believe this if you want to, and if you don't, it's still the same, like Brother Billy said the other night. She said, Lord God, I believe what your prophet said. And I believe that underneath this sod lays the bones of another prophet. Like Billy said, he dug up his dad's grave. He said, I believe there's another prophet laying here. And I believe that same anointing was on that prophet as upon this prophet. Amen. Said, your prophet said he could still lay hands on the sick. She said, God, I'm just going to take a little dirt from here and put it in my handkerchief. She rolled it up in her little handkerchief. She took it home. Her husband was a fine man, but he had a problem. He drank. N'agamba nti yagenda ku ntaana ya nnabbi. Kati kino kikkirize oba oyagala oba toyagala kukikkirizira kiri eriggwe era kisigala kye kimu. N'agamba nti Mukama Katonda, nzikiriza nnabbi wo kyayogedde. Era nzikiriza nti wansi w'ettaka lino era waliyo amagumba ga nnabbi omulala. Era nga Billy bwe yagamba nti no yasima entaana ya kitaawe. Era mwanyinaffe n'agamba era nzikiriza nti no amafuta ge gamu agaliko oli nnabbi ge galiko no nnabbi no ali wano. Era n'agamba Katonda wagambye nti nabbi we yagambye nti no yali akyasobola okuteeka emikono ku balwadde. Nolwekyo Katonda nze ngenda kukwata bukwasi kafuufu waneeno akataka katonotono ngateeke mu katambaala kange. N'azinga akatakataka katono mu katambaala ke n'akazinga mu katambaala n'eddirayo eka. Omwami we yali musajja mulungi. Omusajja oyo yali musajja mulungi naye yalina obuzibu bwemu nti omusajja oyo yalinga anywa. But he never kept her from serving the Lord and to come to the meetings. She said, I love him so much, but God, I wish that he wouldn't drink no more. So he wouldn't go out in the bar, she just drank at home. Said she went home, and a few days later he was drinking again. All at once it was quickened to her. I got that dirt upstairs. She runs upstairs. He was laying on a couch. He was passed out, I believe. Just laying there sleeping. Said she got that dirt. She said, Lord, if Brother Branham was here, he could probably pray for him, he'd be well. Said, but I got some dirt that was above his grave. He said, like it was in the days of the Bible, when you throwed a man on the top of a prophet's bones, there was so quickening power there that he come to life. She said, I poured the dirt all over him.
So I didn't say a word to him. I just poured it all over him. He never drank another drop. Didn't know what happened, but he never drank another drop. Is that a true testimony, Sister Madge? There she is. He's Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Ete yamugaananga kuweereza Katonda newankubadde okujjanga mu nkuŋŋaana. Yagamba, Mukama mwagala nnyo omwami wange ono, naye Mukama neewuunya oba neegomba singa Mukama alekeraawo okunywa. Sister agamba yalinga tanywa muba nti agenze mu bbaala kunywa, yanyweranga wano waka, naye nga sister atayagala kumuddamu kulaba ng'anywa. Kati n'addayo eka, nnaku zaayitambale, omwami we n'addamu n'anywa. Kati bwe yamusanga ng'anywedde, sister n'ajjukira mangu nti nantereka obutaka bwange wali wangulu. Kati n'agenda waggulu awo n'afuna obutaka bwe, n'agenda yamusisinkana n'agalamidde eri, ndowooza yali atamidde n'okutamiira ng'agudde bw'atyo. Kati n'akwata obutaka bwe n'agamba Mukama, era nga wekyali munaku za Bayibuli nkino bakasuka omusajja ku magumba g'erisa n'addamu n'afuna obulamu. Era nabbi we yagambye nti era nabbi osinga abadde wano yandibadde asobola okusabira omwami wange n'atirira bulungi, naye Mukama nina obutaka buno. Kati sister tugamba n'atandika okubumansa obutaka, n'amansira oli obutaka. Talina kyeyanyiga, yamansa butaka bwe. Kakati olwamala atugamba nti okuva olwo oluganda omwami we teyaddamu kunywa mwenge wadde akatondo n'akamu. Obwo obujulizi butuufu Sister Madge? Uuyaawo. Amiina. Yesu Kristo y'omu, jjo, leero n'emirembe gyonna. Kids, I know you fight a big battle, Mom and Dad, but we serve a big God. Don't let this word become common to you. Brother Billy's going to read your quote from Brother Branham. How can a child face a father or a godly mother? How can you, teenager, look in the face of that godly old mother with her hair turning gray and say to that teenager, honey, mother's raised you different. That's what my dad done for me. And you see back through life what it's done for mother. Don't do that. And then you turn arrogant and you say to that godly mother or father, take your religion and go, for I want to do what I want to. What's the outcome of that teenager? They're gone. They're lost. Spiritually, morally, and many times physically and mentally, they are completely cut off from mercy. Abaana, manyi nti mulwana olutalo lw'amaanyi, mama ne taata, naye tusinza Katonda ow'ekitalo. Temugezanga ne mukkiriza ekigambo kino okubeera ekya bulijjo gye muli. Oluganda 2 agenda basomera okunokolebwa wano Branham kwe yawa. Obubaka buli influence okusikirizibwa obwabulirwa mu 63 omwezi gwa 11 nga nnaku z'omwezi 3 Shreveport, Louisiana, katundu 62. Omwana ayinza atya okutunula mu bwenyi bwa kitaawe oba maama we abalina Katonda? Gwe omuvubuka omuto oyinza otya okutunula mu bwenyi bwa maama oyo ng'envi ze zitandise okufuuka envi n'omugamba ng'akugambye nti mukwano maama akukuziza mu ngeri y'enjawulo. Ekyo kitange kye yankolera. N'olaba n'ebyo byonna mu bulamu byabadde akoleranga maama, tokikola ekyo. Olwo n'okyukira maama oyo oba taata oyo owa Katonda, n'omugamba alina Katonda, n'omugamba nti kwata enzikirizayo ogitwale, nze njagala kukola nga bwe njagala. Omuvubuka oyo omuto aliba agenda kuba atya? Babeera bagenze, babeera babuze. Mu mwoyo
mu by'empisa era ebiseera ebisinga mu mubiri ne mu by'obwongo babeera basaliddwako ddala okuva ku kisa. Sin will take you farther than you want to go. Slowly but surely taking control. Sin will leave you longer than you want to stay, and sin will cost you far more than you want to pay. The old ship's been in a harbor a long time, folks. These brothers have declared to you the word that Malachi 4 has spoken. The revelation come to the prophet, and you said what the prophet said. Gorbachev, he's got you all asleep. Peace, peace. But then sudden destruction, because that's what the word said. The red lights are flashing. The trains in the station. Ekibi kijja kutwala wala okusinga gye wandyagadde okutuuka nga kikutwaliriza mpola mpola okufuga. Era ekibi kijja kubeezaawo ebbanga ddene okusinga lye wandyagadde okubeerawo. Era ekibi kijja kusasuza kinene nnyo okusinga kye wandyagadde okusasula. Ekyombo ekyedda ekya Sayuni kimaze ebbanga ddene ku lubalama nga tekitambula abooluganda. Abooluganda bano babagambye era babategeezezza ekigambo Malaki 4 kyayogedde. Okubikkulirwa kujja eri nnabbi, era ggwe yogera ekyo nnabbi kyayogera. Okubuddabudibwa kwa Katonda kwebasizza mwenna, mirembe mirembe, naye okuzikirizibwa okutasuubirwa kubanga Bayibuli ekyo kyeyogera. Ebimyanso ebimyufu biri ku myansa, eggaali y'omukka etuuse. It's time to go home, Brother Hildebrandt. Young people, you got to have that personal experience with Jesus Christ. Mom and Dad, don't you give up. One of my best friends, a minister brother, come to my daddy. He said, Brother Branham, I've prayed for my brother-in-law for so many years. He said, he drinks. He said, is it worth it? He said, he just keeps getting worse. You know what my daddy said to him? He said, was Calvary worth it for you? Don't never give up. Kids, don't never go the way that Brother Billy went. If you do, he'll turn you around. Mom and Dad, claim the token. Hold it over the top of them. Sawa za kuddaka oluganda vaamu. Abooluganda avubuka bato sawa za okufuna bumanyirivu bwa Ssekinnoomu ne Yesu Kristo. Mama ne taata temuwanika. Omu ku mikono gyange egy'okunkizo ddala yajja eri kitange olunaku lumu. N'agamba, Branham, nsabidde muko wange okumala emyaka mingi anywa. Namugamba biringa ebitakola, nsaba n'ebiringa ebitakola, buli kaseera yeeyongera bweyongezi kufuuka bubi. Omanyi Branham kye yamugamba? Yamugamba, once Calvary worth it for you. Bwebanga Calvariyo yakusasulira nekyebanga kirina okukola, togezanga nowanika. Abaana temugeza ne mugenda mu kkubo ebbala bbiri gye yagenderamu. Kasa mukikola ne mugenda ajja kukomyawo mu ngeri enkalubo, kubanga mama ne taata bakutte akabonero eno bali kabanja. Era mama ne taata nyweza akabonero okwo era okenywerezeeko ddala. We got a little boy in our church. His name is Joe Terry. He knocked on my office door one day and he says, my name is Joe. I can't quit now. I got those sisters playing. I hope you don't get tired just the same. He said, my name is Joe Terry. He said, I'm an alcoholic. I'm on Skid Row in Los Angeles. He said, but I heard a tape on Skid Row of your daddy. And he said, I believe that if I come back where his people are, that I'll be all right. He said, would you all pray for me? He's been with us how long, sister? Probably 15, 20 years.
Joe does good, he gets bad. He does good, he gets bad. Finally, they sent him away. What do you call it? Dry out toxic center. What do they call these things? Tulina omulenzi omu mu kanisa yaffe ayitibwa Joe Terry. Yajja n'akonkona ku lugi lwa ofisi yange olunaku olumu n'ajja n'agamba nti erinnya lyange nze Joe Terry, maliriza mangu bambi munyambe mbadde ntegese n'atera okumaliriza. N'aŋŋamba erinnya lyange nze Joe Terry, ndi munywi. N'aŋŋamba mbadde eyo mu miwaatwa gy'ebizimbe mu Los Angeles. N'aŋŋamba nti nno naye mbadde eyo ne mpuliriza olutambi lwa taatawo. Era we njiwulidde ne nzikiriza mutima ne ŋŋamba singa nzijja abantu be gye bali nja kubeera bulungi. N'atugamba mbadde nsaba munsabire, munansabira. Abadde naffe okumala bbanga lyenkana ki sister. Myaka giringa si 15 kati Joe ono bw'atereera bwaddayo. Kakati oluvannyuma lw'ebbanga ettonotono ne bamusindika ogenda mu ebyo ebibiina babeera bakutumye bakugenda bakutereezebwa oba misomo bwe gityo. Oh, Joe, the Baptist church got a hold of you Baptists. I don't mean that wrong, but they done a little work on him. They said, you know what's wrong with you, Joe? He was under their program. He said, no. He said, you follow that man, William Branham, and that false doctrine. You think you won't be put to test, but don't you worry. He said, you follow that man, William Branham. He said, but for the 6 months that you're with us, he said, you can't have one of his books, and you can't have one of his tapes. He says, we'll see what you do about it. Joe said 6 months he went without a book or a tape. Joe oyo Abaptist bamukwatako olunaku lumu ne batandika okumwanukuza akana n'akataano. Kakati nga bamututte eyo mu bibiina byabwe oba mu ngeri y'amatendekero gaabwe. Yali ku leediyo juzi. Kati nga bamubuuza ku leediyo okwo nti omanyi obuzibu bw'olina Joe ogoberera omusajja oyo William Branham nabbi obulimba oba ayina n'enjigiriza ye ey'obulimba. Mulowooza temujja gezesebwa? Bamugamba nti n'ogoberera omusajja oyo William Branham. Kati ne bamugamba naye gino emyezi 6 gy'ogenda okubeera naffe togenda kuba wadde n'olutambi lwe oba n'obumu ku buno obutabo. Ne bagamba tujja kulaba ky'onaakikolera. Joe agamba yagenda emyezi 6 nga talina katabo newankubadde olutambi. He says, now to be completely well, you got to stand up before this great Baptist church of 2,500 people and declare William Branham as a false prophet. He said, I might be an alcoholic. I might not even know nothing. He said, but I'm not crazy. He said, I'm not crazy. He said, I won't deny Joe's in church today. Amen. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Like the brothers down in El Salvador, I know you heard the testimony. Said the vigilantes was coming to get them. They walked out, they stopped the bus. Ne bamugamba nti kaakano okakasa nti ddala otereredde bulungi nnyo mu bwongo obwo, oyina okuyimirira mu maaso g'ekibiina kino ekya Baptist eky'enkumi z'abantu olangirire William Branham nga nabbi w'obulimba. John alyoka abagamba nti nnyinza okubeera omutamiivu, nnyinza okuba nga era sina n'akantu kano akentegeera mu nsi muno, naye siri muguwa ddalo. Yabagamba siri muguwa ddalo, sijja kumwegaana. Joe n'olunaku lwa leero akyali mu kkanisa. Yesu Kristo omujjo leero n'emirembe gyonna. Era nga obujulizi bwa muganda waffe omu bwe mwaliwulyako nzikiriza nti mwabuulirako nti omukwasi w'amateeka yali ajja okumukwata era n'agenda eyo n'afuna bbaasi. Omukwasi w'amateeka tugambe bano kati tuwe ekyokulabirako nga bano aba Al-Shabaab oba abantu ab'ekikula ekibiina eky'ekikula ng'ekyo. They took the machine gun
They said, you'll either deny your God or we'll kill you. Said, you so-called Christians, said, take your Bible and spit on it, and we'll let you live. Said, then people begin to spit on the Word of God. Said, but there was one old brother. He said, shoot me, kill me, hang me, but I'll not spit on the Word of God. Amen. That man said, kill the rest of them. There's not a Christian among them, but save him. Make your stand. Stand true. Never let it become common to you. Hold fast. It's the greatest message that you could have. Era ne bamugamba bafuna emmulu ne bamugamba weegana Katonda wo oba ne tukutta. Ne babagamba mmwe abeeyita Abakristaayo mukwate ezi Bayibuli zammwe muzifujjireko amalusu era tujja baleka mu baabalamu. Agamba yalaba abantu abo nga batandika okufujja amalusu ku kigambo kya Katonda. Nye waaliwo oluganda omwo omukaddekadde ye yabagamba muntuge munkuba amasasi munzite wamundebeesa ku mugwa mundebeese ne sijja fujja amalusu ku kigambo kya Katonda. Omusajja oyo nalyoka bagamba mukwate abala bonabona mubatte oyo muleke kubanga mbona temuli Mukristaayo okujjako ono yekka. Kola okusalawo okwo yimirira ng'oli w'amazima. Tokigezanga n'okikiriza okubeera ekya bulijjo gy'oli. Kinyweze n'omutima gwo gwonna gwonna kubanga ekintu ekyekyalo ky'oyinza okuba nakyo mu bulamu buno. Kinyweze n'omutima gwo gwonna kubanga kyekintu ekisinga okuba ekyekyalo ky'oyinza okuba nakyo mu bulamu buno. It comes from the presence of God. The prophet of God, my dear daddy, he said, when I'm speaking this message, he said, it's even different to my own thinking of what I think the Word of God means. He says, but while I'm speaking, I get the revelation of it myself. It wasn't the thoughts of man, it was the thoughts of God. It's the voice of God to you and I in this day. Nabbi wa Katonda tata wange omwagalwa aŋŋamba bwe mbanga njogera ebigambo bino n'okwawukana byawukana ku ndowooza yange gye ndowooza ku kigambo kya Katonda nti kitegeeza. Agamba naye bwe mbeera nga nange nkyayogera bwe ntyo ntandika okufuna okubikulira kwakyo nange. Tebyali birowoozo bya muntu, byali birowoozo bya Katonda. Yeddoboozi lya Katonda eri ggwe nange mu lunaku luno. Thank you for inviting me. By God's grace, Monday morning at 7:14, I've got a ticket in my hotel room. The whole theme of this message has been united. I got a ticket on United Airlines. It's got my name across the top of it, William Paul Branham. I'm identified. It's got a number on there, seat 27A. That's my seat. I left my family to come here to be with you. But 7:14, Monday morning, by His grace. Say, where's that airplane at tonight? Well, I don't know and I don't care. Don't bother me. But 7:14 is going to be in Vancouver at the International Airport. Mwebale kunnyaniriza olw'ekisa kya Katonda olunaku lwa bbalaza Mande nga ku ssaawa emu n'eddakiika 14 nina akatiketi kange mu kisenge kyange mu woteeri. Omulama gw'obubaka buno kwe kuba obumu. Nina akatiketi kange ak'okutambulirako kali mu United Airlines, ennyonyi ekitongole ky'ennyonyi ekyo. Era kuwandikiddwako erinnya lyange kungulu nti William Paul Branham. Nina ekindaga. Era ku kaada okwo kuliko n'ennamba y'entebe yange, ennamba 27A, awo wenzija okutuula. Nalese amaka gange okujja wano okubeera wamu nammwe. Naye ku ssaawa emu n'eddakiika 14 olw'ekisa kya Katonda oyinza okumbuuza olugana bbiri
Sawa zino ennyonyi eyo eri ludda wa simanyi, tebinkwatako era sifayo ku ekyo, naye ku ssaawa 1:14 ejja kuba ennyonyi egenda kubeera ku Vancouver International Airport. I'm going to walk up at that counter. They might say there's no room for you, but I got a token. I'm going to lay it down. I'm going to say, my name is Billy Paul Branham. Put me on seat 27A and take me home to my family. And if I've got enough confidence in United Airlines that seat's waiting on me, I got another seat waiting on me. And that flight is flight 777. And by God's grace, I got the token tonight. And I'm going to walk up there that day and say, Father, it's mine. He'll say, welcome home, my son. God bless you. Let's stand and sing, He is Lord. Ngenda kutuuka awo ku mmeeza we beewandiisiza era bayinza okuŋŋamba nti nno tolina kifo wano naye nina envumbo oba nina ekiraga, nina akatiketi, nja kukateekawo awo. Era nja kukateekaawo mbagambe nti linnya lyange nze Billy Paul Branham, munteeke ku ntebe 27A era munzizeeyo eka nsisinkane ab'amaka gange. Kale bwembanga nina obumanyirivu, bwembanga nina obwesige obwenkanidde awo mu United Airlines nti nno entebe eyo ennindiridde, kitegeeza nina ennyonyi endala ennindiridde okubuuka okulala okunnindiridde. Era ennyonyi eyo eri 777. Era olw'ekisa kya Katonda nina akabonero akawungeezi olwaleero, era nja kutambulawo akawungeezi ako bagambe ŋŋambe kitange yenze nzuuno. Era ajja kuŋŋamba kulikayo mutabani. Mukama abawe nnyo omukisa, leka tuyimirire tuyimbe akayimba ako, ye Mukama. He is Lord. He has risen. Yes, He has. He proved tonight He's the same yesterday, today, and forever. Listen now. Every knee shall bow. Every knee, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Are you glad of it tonight? Then raise your hands to Him. He is Lord. Is He your Lord tonight? He is Lord. Thank you, Brother Eddie. God bless you. Yes, He has. From the dead. And He is Lord. Every knee shall bow. Every tongue. Your witness confess that Jesus For time won't Christ is Lord. matter anymore. Beulah land, I'm longing for you, and someday on thee I'll stand. There my home shall be eternal.